kumpi buli lukya abantu okwetooloola eggwanga balajana olw'ekibbattaka ekisusse. Kino oluusi kyenyigirwamu n'abakungu abakola ku nsonga z'ebyettaka nga bakyusa ebyapa kw'ossa n'okukola ebyapa eby'enjawulo ku ttaka limu. Embeera eno eviiriddeko abateesobola okusigala mu kusoberwa olw'okubula obuddukiro. Kino kireetedde bannaddiini okukandula ku ddoboozi nga bavumirira omuze gw'okubba ettaka ekirese bangi nga babonaabona. Omuntu ajja n'akubbako ettaka ng'olina ekyapa kyo bakyusizza ebyapa babikyusa kaakati ekikyo ne bakifuula okuba tikyekyapa ekitali kituufu ne baleeta ebyapa ebikyamu oli nabba ettaka n'olaba omuzeeyi ng'akaaba amaze ku ttaka lye n'ebiwandiiko abirina naye nga bamugyeko ettaka lye era nga balitwala ng'era tebafaayo. Okusinziira ku mulabirizi w'ennamirembe Right Reverend Moses Banja, ekisinga okwewuunyisa kwe kubanga bannakigwanyizi n'ettaka l'ekkanisa tebalitaliza. Kubanga tulabye ekkanisa nga liwoolebwa litwalibwa, tulabye ebyamakereziya nga nabo litwalibwa, tulabye emizikiti nga nabo bakaaba. Ettaka lijja tutwala mu geyeena otalyenenye ng'olowooza kugaggawala naye ogenda kuzikirira. So nsaba nnyo Katonda atuyambe okutaasa ettaka ly'ekkanisa ababbi mwekube mu kifuba. Right Reverend Enos Kitoka Godo nga ye mulabirizi wa Mukono alagidde abakuuma ettaka ly'ekkanisa okulikolerako enkulaakulana eyamba okusinga okulirekawo nga teririiko agamba kyagamba nti kisikiriza bannakigwanyizi. Nkubiriza nnyo okusimba emmwanyi ate n'okusimba ebitooke, okusimba kooko, okusimba waliwo ennaku zino ne ashovakedo, ettaka libeere nga teriri awo lidandanti, kijja kutuyamba okufuna ennyingiza ate neweesa Katonda ekitiibwa. Abantu ba Katonda bano era bavumiridde ekiwamba abantu ekisusse n'abalala ababuzibwawo so nga bo obuli bw'enguzi babunyenyeza mutwe. Twali twakoma biraba mu myaka egyo egy'emabega byalikoyo mu bukulembeze obwasooka obwali obuzibu ennyo ng'abantu bawambibwa ne bateekabwa mu buuti z'emmotoka ne batwalibwa. Kaakati ennaku zino ekiringa ekyo ze drone eziteekebwamu abantu ne bawambibwa oluusi ne bataddeyo okulabibwa oba ne basibibwa nga nebibalangibwa oluusi tetubitegeera. Okwonoona obutonde bw'ensi ekiviiriddeko amataba okweyongera nakyo tekisuuliddwa muguluka mu bubaka bwa bannaddiini. Mu ntobazi mwe balimira era wamu n'okuzimbamu amayumba okusobola okusulamu muvudde era okufuna amataba amangi. Bakubiriza abenyigira mu bikolwa ebitali bya Bwakatonda okweddako mu kaseera kano ng'omulokozi anaatera okuzuukira. Tubeere nga tufugibwa Omwoyo Mutukuvu. Nsaba abantu ba Katonda bafeeyo nnyo okulongoosa obulamu bwabwe olw'amaka galyoke gabeeremu emirembe, emirimu giryoke gitambule n'eggwanga lyaffe libeere n'omukisa. Okwogera bino babadde bawa obubaka bwabwe obw'amazuukira aga Yesu Kristo.